Okay, okwaniriza omulungi agoberera ensonga ku mukutu gwaffe guno. Leero tuyimiridde wano tubeera ate nga tulina ze tukutuusaako mu mbeera enaaba esobose yonna okwebazaako bali kubanga otambula naffe mu buli mbeera yonna. Tuli ne Kasozi Philopher olwaleero omususuzi wa nsonga nno byamanyi abagezezaako kubanga amujja mu mugoberera mpolampola bulaba bikiryagezaako kuba ate nga ateekawo mu mbeera emu ate obwendala. Nawe ensonga zigenda okubanga tukolako olunaku olwaleero aba n'okusingira ddala ensonga esinga okukwata ku ggwanga awa ebintu abantu bye bakusizza amaaso naye satellite yaffe yabadde mu bwengula gye twalwaki nga gyebuvuddeko emabegako awo bannayuganda bakoma kuwulira nti eyambuka naye twongera mu kaseera kano teriiyo mu bwengula. Minisita yazoola okuba nga avayo nakikakasa nti it was deleted. Akati abasinga tebategeera bitegeera nti was deleted tebabitegedde abasinga ate nga tubeere nga tulikubamuko ku ttooki ne Kasozi Philopher tulabe butya kiki ekyayiviiriddeko biki ebitaakolebwa mu butuufu kyaliwo okwezisingiriza gavumenti yabimanyaako kiki ddala ekituufu ekyabadde amega wa satellite okuba ate nga egibwa mu twasogera kuwumuliza ku balabi tubeere nga tukuna mu satellite. Yes, nga bwebaliza ddala mwenna abali naffe mwebalira programs zaffe nnyingi mubeera naffe era tujja kuba tubawa nnyingi eziwererako ddala kuba bingi ebyetaaga okwongerako. Yes, Kasozi Samuel Philopher wendi olesa ensonga omanyi. Yes, bannayuganda tulina obuntu obutonotono tuwateekako omulamwa ne tuleka ebintu ebikulu ne bigenda bityo. Satellite eno bagije minisita naye yakozesa ekigambo si kyekirungi ennyo kibuzaabuza abantu deleted. Minisita talinamu nnyo bwa astronomy nnyo ekigambo si yejjawo deleted ebeera ng'obanga kinaye kino kyabadde deorbited kuba we bagirunkinga bagitwala paka ku International Space Station yo negiteeka mu orbit netandika okwetoloola ensi. Kaakati bwezeetoloolanga so kaakati neeno bagijjeeyo nebeera nga tekyasobola kuba mu bbanga nga yeetoloola. Yes, obuzibu tewali nnyo wabula ajja kugamba nti byanfuna bya Uganda temulimu kyamaanyi. Lwaki twalookinga satellite eno zagenda bbiri eyaffe yali part of Africa SAT ne tutwalirako ne zimu SAT eya Zimbabwe ekyaliyo ekyapa eyaffe gyensonga zonna sayizi y'emu zonna zigwa mu nano satellites mu satellite obutono kuva ku kilo emu paka ku kilo 10. So manyi abantu nabagamba satellite eno kaali kantu katono nnyo nga battery ya pikipiki part of Africa SAT. Omanyi sente zikola ekintu ekinene. Ogwo gwayambuka eyo yali cargo ship kyali kitwala birala byabali mu space station byakozesa mmere nakikati neyaffe ne bateekeramu omwo bakitwalirako neya Zimbabwe nga bw'onogamba nti nosingula wano mu mmotoka negamba nange akagulu kange kantwalireko wali mu paaka n'akagundi kateekemu bwekityo bwekyali. So kaakati bwali batuyamba buyambi kugitwala okugituusa ku International Space Station mu bbanga. Kaakati bwe bagituuse Space Station yagiteeka mu orbit. So satellite yali ntono nnyo nti tetulina busobozi kusobola satellite nnene sente ziba nnyingi yadde nga neno yali expensive. Kyenkugambye ekintu no ekyagisizayo kyengamba nti Uganda twalibadde ggwanga gagga twalibadde bulungi naye polisi ze baleeta zisinga bazireeta lw'abatono kuzifuniramu so si kugasa ggwanga. Kasozi satellite eno sente ziyikumira mu bbanga zezaabuze oba sente ze twakwatirira bya kisiru babinnyonnyola toyinza nabitegeera era minisita ono owa technology bebamu kuba yaayi enkakasizza. Yes, kuba nojja n'ovaayo n'owa statement nti satellite yaffe yatulemeredde lwaki nti Uganda ebadde yeetaaga biliyoni 5 okugibeezaayo naye nga biliyoni 5 zigenda kukola ki sente giguliramu wafuta sente kola ki wabula mbudo okuteereza satellite y'empoma
empoma eyandibadde nga receiver kugitereza n'obuuza mwatandika mutya okukola sente mukiteeke mu bbanga nga temulina receiver wano tugikozesa tutya ani amanyi eye Zimbabwe ebifaananyi obiraba Zimbabwe ekubye ebifaananyi ebirabikawo n'olaba river Zambezi nekola n'ebirala bingi kubanga lekano n'abandi kaali kabifaananyi just capture kaakati kano omulimu gwako gwali gwako tekasobola kukola ku communication nti internet nti owana kiwabula kukuba bifaananyi coverage ekisooka kaali kagenda kukola okumonitoringa infrastructures zaffe nti pipeline kyekyali ekigendererwa ennyo ne pipeline tennazimbibwa okoje ekali kavuddeyo ne pipeline tennaba ekyo kyekimu ekirala coverage eya agriculture tino bajje batunuulire nti abantu abali mu Kasooli mu Butambala kajje kakwate ebifaananyi awo kakwate ebifaananyi kaweereze eno naye gye baweereza tebannaba kutegekayo nko bakasindise mu bbanga kaakati bamaze okukasindika olubagamba nti kaakati otwagala biliyoni 5 okusobola okutereeza mpoma satellite mbuwe zaabula ne bagamba kaakati kakaveeyo kati kalinayo makulu kitegeeza baakagyeyo kati kalina buzibu nedda nakino ate nakyo kankitereze nti abantu bano webagambidde nti projekiti zonna esinga ezireetebwa ziba nnungi naye bazibbiramu ne zifa akantu kano mu kukalaunchinga oba kakola kampuni ey'ejapaani eyagitukolera okola busatellite buno okuganya nti nokagwa mu kika ekya nano satellite bwe busatellite obutono obuli wakati wa kilogulaamu emu ku kilo 10 okukakola kali wakati wa miliyoni $1,900 ku miliyoni $400 muzaawano ze biliyoni wakati wa biliyoni wa around 5 ku 1.2 trillion okusinzira woba ofunye akali mu kilo 2 mu 4 mu ki kweyongera ezawano trillion range awo wabala wakati wa biliyoni 8 ku trillion eno ye standard worldwide kuba tebakoledde ffeffeka Rwanda bagikolera mu 2019 yakola lwasati ne kakati ekyali akera kali mulevo ya kuno mulevo eyo kakati ate balinayo n'endala ezisingako eziri models batutteyo Rwanda nkugaye 2019 bateekayo esooka ffe tutandisa 22 ate zaabwe zikyaliyo kakati mu kugikola pulazenti no ya bbeeyi kakati kye bakola ki bajja ne bagamba wano olw'obutamanya waffe tugenda kukola satellite yes waliwo offer amawanga gatuwa nti gasobola okutraininga abantu baffe ne beenyigiramu mu kukola naye n'okutraininga abasatu kyatwala biliyoni 1 obwo bwonna bubbi zivaayo ddi biliyoni so nga Rwanda yatrainingamu nga 50 era balina labor force esobola okukola ku satellite obulungi awo waliwo obubbi kaakati ne bajja ne bagamba tugenda kuleeta satellite ejja kumalawo biliyoni 9 ne bagenda baleeta ka satellite ka biliyoni 6 entono ka satellite kana akatono obulamu bwako life span ya myezi 10 akafika naka ke batwala naye kakati we bali bakakola tebagamba abantu tusindika satellite nti negenda kumalayo mwaka gumwegwe batugamba nga tumanye genda kubeerayo ddala ebbanga satellite nayo zigwako kakati zigwako zitya gyekoma okuba entono disadvantage nti amafuta aganagitambuza gaba matono weba kutwala mu bbanga okwetooloola bubeeramu amafuta agakola amasannyalaze kola kiyo okusobola nti okukuba ebifaananyi kamera eziriko olw'okuba katono ne power storage eba ntono kati tufiiringa bufiirinzi yes musobola okulifiiringa oba seekyo mulina okubeera nene esingako naye ng'ekitali ekyo balifiiringa kuba Rwanda bakagirifiiringa kalindooza mu 2022 eya 19 bagirifiiringa naye kakati ffe ekyo kye tutaakola okulifiiringa kyagaana ne bagamba tujjeyo nzije ekyo kye twali so kati ye disadvantage nti tuteekamu ssente nyingi ne bakola ekitono mfo gy'okulifiiringa yavaayo yes the opted ne bagirineemaana egwaku kuba kakati kaseetuuka nga tekyalina mafuta gravity ejja kugisika era balina bwe bazisuula bakiyita grave ya Dove spacecraft kati Power of Africa sati gyeri yagwadde abagisuula mu Pacific byonna ebikaddiwa bisatellite babisuula mu Pacific tebabisuula mu bantu bijja kuba abantu katono ako naye we bakasuula n'ekizimbe kiyinza okugwa speed tekakkirako kati ne bagisobola okuba tetusobola kugiteekamu mafuta girifiiringa
ne bali kakati ekijisuuza bali badde basobola ogirifiiringa naye ate baleese minisita mu gw'omwenda guno gwennyini mutuuzo yaleese projekiti nti kakati tugenda kukola ate ey'okubiri esingako esooka egaanyi teyina kyetuwadde mugenda kukola ey'okubiri ejja kutwala kati 1.2 trillion naye nga nesooka egaanyi tegenda kubeera mu wakayisa otya nano naye era eri mu nano tetusobola kukola zisukkawo kuva ku kilo 10 kweyongera tetusobola bayinza kukola kakati ya kilo nga 4 oba 6 kakati ya Uganda omutwe ogumulumira eno yasi kulifiiringa kakati bagisse negwa biliyoni nezigenda kuba kakati okugikola kugambye wakati wa biliyoni nga 8 ku triliyoni emu otadde muza Uganda muzeeri wakati wa miliyoni $109 ku 4 yes eyo ye standard oli ne waba wakana gwegenda okugolinga onoonye nano satellites bazikolera sente mmeka sizo ezo satellite endene ez'ebbeeyi ennyo owetusobola kati ezo sente Uganda twaziyiwa zagenze bamale bagisudde magombe kale senga ezo bazitrainingamu abantu abazimba senga kakati tuliwa senga bagamba kuzikolamu infrastructure tugamba kale kasooke twesonyiwa obwengula kubanga tobusobola nekyewandiise lisimba kyakuleme wali empoma empoma si yali eyamini kati okugimodifyinga naye nga bebuzoyeta kumodifyinga kikuba abasajja bali babawa ne app emonitoringa sente nga newogiwa omwana wano nakiteeka mu simu ye bwati asobola okugimonitoringa kuba nze nina app kuno esobola okumonitoringa gundi ezo zonna soyuzi satellite za Russia nogirabe nina app nedda app eno yogikosa kusoma bwengula munyenye constellation wemba ekiro katugeze ndi wano nimukutunuulira munyenye nendaba ekizungiza ekitambula nsijja kuziba ku app nemana endaga nti soyozi bagikola mwaka bwe guti ya Russia yaki negenda nendaba endala wali tunatunzi direction mu east neneno nti ekyo kizungiza ki nagamba space station nagamba kiri kya Japan kyaki nga monitoringira wano kusibu ne Uganda babawa app monitoring ekizungiza kya Uganda naye so bekwasiza satellite balina byuma biliyoni 5 zebaagala webataziba wadde kegwe kati byebya bizibu bya Uganda tekukyali mulyo kakati bagala tekola mpya kumpya kwe bagenda okuliira kati biliyoni badde wali basooke bazikube olwo batugambe kakati tukoze empya so kakati byebizibu ebiri mu Uganda nti bakola satellite neggwanga balirimba ennaku ezo bafunira ne budget ya satellite yagenda okumonitoringa pipeline nti ejja kubeera bazikozesa bakiyita infrared homing tesobola okulaba bakosangawo olaba omupiira bano webabanga ne balaga omuzannyi nti abadde atambulirawo ne bateekawo nga orange okulaga omuntu abadde atambula bagira bugumu lya muntu ne bagamba nti ono abadde atambulira mu box ne bakulaga wona ava ku kiba ne basobola okulaga wabadde yeekololera tugeze nti ng'avuddeyo ne tunoonya performance ye yakoze atya nti ono yabadde nga mu box wokka nakulaga nti ezo bakozesa infrared kakati infrared ezo kamera zibeerako kuki ku satellite kuno esobola okukuba ekitundu n'eraga ebbugumu variation oba enjawulo y'ebbugumu nti wano ebbugumu lingi wano ttonoko wano lingi kuba pipeline eba yeetaaga kati batugambye naye esobola okukikola yes nti yali esobola okukikola nti esobola okukozesa kamera naye lwakuba tebatubulira kika kya kamera kuba olaba kati nga luwasa tibakubulira ekika kya kamera ekiriko ne byesobola okukola naye no byonna tebabikubuulira bakomaawo tebatubulira kakati ekimu ku kye bakuba nga bwebunye bakimanyi bulungi nti bagenda gijjayo naye ne balimba ensi nti satellite yaffe egenda kuba emonitoringa pipeline okulaba okwokya kuba pipeline erina okuba ng'eyokya okusobola okukiipinga amafuta gali nga gatambula kakati wabula ezookya ennyo nezookya ennyo nga pipeline bazizimba
ng'ekitegeeza nti eba yeetaaga okugitereeza oba mulimu olwatiko okwokya ne kusukka kati esobola okuba neeraba nti awo wookya negamba waliwo obuzibu ku pipeline batulaga amakulu ga session nti ne pipeline gye tugenda okukola nayo smart pipeline mu nsi wano batulaga Uganda yemu ku mahanga agenda okusinga okuba ne smart pipeline kati of course ku mukulembeze ayagala amafuta ge yeetaagibwa kakati awo ne bamala okutuutisawo ffenna ne tukubaganira satellite egenda kukola nnyo twageza okubira bagiwanudde so kakati bwe bubbi obuli mu ggwanga wano erya Uganda so nga satellite zino kyekyamazima zirina omugaso kuba amawanga mangi galina satellite Egypt erinayo satellite nga 5 ku zino satellite mwe mulina ezikola communication internet era wano wetugambira nti yes wotulabwana nti basobola okufuna internet n'omuntu ali ewala asobola okufuna internet ate eby'omulembe satellite naliyoko erwanda ekyo nga nsika ku mirongooti gyabwe nali nkozesa by the way data roaming naye nga kuba nina byesaakola naye nkozesa data roaming naye nga nkozesa airtime naye nga nali mukyalo eyo ekyalo nkyerabye saidi zeeyo nga ekibeebo eyo wansi naye nga nyina internet emala internet ng'emala sekirungi njokedde nga naawe okiwa so ogwo gwe mugaso gwa satellite kakati yo Rwanda osobola okubeera weewuna access na kyobola era abantu bagamba bulijjo ne bagamba nti twagala ggwanga lyaffe nti newe tudda ku byekijasi Rwanda si nsi ntono senti no batono naye Uganda tuyinza ofuna obuzibu ku Rwanda esobola okutuyitamu wano mu ddakiika lwaki entalo za kaakati za tekinologi olaba abantu asinga okubawaako ekitono nti sabasaba ndowooza wagiwulirako eyajjako amiini sabasaba egwa mu kika ekyazi multiple rocket launcher grandi Russia yagifu naye sabasaba omwana ga wano ku laptop nga bw'olyawo n'agidirectinga n'egenda ekubite abeera wano ku laptop n'agigayidinga yali erigayided kakati ensi weeryawo gy'omuntu adda wano n'adumira olutale kalamojja ekyo President Museveni yabiraga naye ate bazibawo abazibba bubbi tezikola kakati bano abaana badderiki basima bakundi omala baani ababaddeyo tebakyayinza kuddayo tuyamba okukola satellite endala bamala okulya sente byabwe gye bali naye mutraininga mutya basatu bokka ebitongole byensi endala weeri wagula nga tetuweddeeyo baali balina traininga abaana bangi okutuso so kakati kyemalaga nti no satellite zino zandibadde zigasa eggwanga internet n'ebyekijasi tuzeetaaga naye wano recently Congo ng'ekuba ebifo by'abagundi M23 nga oli addamuzi wano ku kompyuta n'asika enju n'asika ne mudiisa n'alinga nti yesu ddala waliwo awosika n'akuba naye nga internet yejja okukozesebwa yes satellite nezijja okukola kaakati Uganda tubadde tukutte paasi eyo abasajja bano bagikotogedde if not tugenda kubikola ku sente nyingi ekitagambika nano satellite busobola okukola ku kya internet nano satellite busobola wabula balina kwongerako ate okusingako nti eggwanga kasita launching akasooka kano naye ate olumu n'okwetaaga ali tekeetaagisa naye kale batugamba baali baagala kusomerako kuba omulimu gwako gwali mutono ekisooka kivume gye bagamba gye batuuseeko nti kabakubidde ebifaananyi geographical maps tuzeetaaga ki ani atamanyi maapu ya Uganda nga twasomanga olevo nga tukola maapu waaka nga bakuleetera maapu neyo ku kitundu kyewamu anti bakola omulimu oguliwo batakoze kakola omulimu oguliwo kiki kyetwetaaga gye tutafunanga ko bakabongereze ku ogwo so ekyo kye bagamba kyokka geographical maps naye ekikulu ekyagitwaza kyali ki bwe bagamba nti yali coverage ebibira batubuulire budongo kati yenkanawa kuba batugamba egenda kukola coverage ya bibira bano encroacher actually minisita yandibadde ajja ng'atulaga progress ya kasente netugamba nti yes wano kale tutuuseko naye twafunyewo obuzibu kavudde mu bwengula naye bino bye twatuuseeko nti bannange twagenza okkizuula nga disitulikiti esinga okulima kasooli Butambala balima kyenkanawa nti balima bwe bati newe bati twagenza okkizuula ettaka lya wano ng'obugimu bukendedde kuba bye baatugamba nti egenda kuba esobola okumonitalinga fatilite mu ttaka ne tumanya wano tulime wooki satellite erina obusobozi just kola variation mu kala nekulaga nti wano ettaka bweriti liri mu pH bweti liri mu bweti nesobola okubikola nga yakuba bifaananyi nebaweereza kakati zino ezisingako zezikola ku communication amawanga agamu gye galiko kati ga Rwanda nti bateekayo enneneko
ng'esobola n'okuba nti neekuba ekifaananyi wali wonna nti waliwo baabali bameka bwe bati n'ocommunicatinga n'okubawa guliidi so ezo ze zikasa muze naye wano minisita yatulimbye nnyo kyenkugambidde nti nno naye be bamu ku beegasa okubba eggwanga minisita omulambo oyinza okuya okubanga tolina knowledge ku bintu bino tegeeza ono nowayuba oti yabasinze eri app kubanga yabalabye yayinawo nga tebanajjako internet nkugambye ebintu bino ng'ojjako nti nokola ekisuubizo ekyo n'okukirungi ng'ebisigadde abaana wano bandibikoze okumonitaringa satellite eyo bandikikoze kyabadde tekyetagisa kugamba nti mwetaaga satellite y'empoma babawe biliyoni mwali tubudde biliyoni egenda okugula ebyuma satellite y'empoma ekolaki satellite y'empoma just connectinga ku satellite then yo nemala neweereza batugambye tekola aguno kwongera mu byuma webakulimbira nga kyetwasirise fe mubaga kizito nnyo naye nga twanga nokisindika nga tumanyi kijja communicating ne satellite tetwafayo kugaa nti okakikole wabula nga netwamaze wayise ebbanga banoonyeza we babbiira nga kakati katongereko tubasabe nti zakolawa mpoma mutubuulire empo kiki ekiganyi nti wekasindisa ekifaananyi kino tekyatuuse n'olwekyo twagala ey'empoma yejjo tuyamba kisobole okutuuka naye tewali kyetulabyeko kyonna kyekakoze yadde teri yadde n'okawulizaako kubanga amawanga gali gasigala gamonitaringa satellite ezo nakugamba progress eriwo kaakati satellite active eriwa tiwano bwewati ne bakulagako n'alyeko eya Zimbabwe nga lwe yayitako okuvanga nga omanyi nti okuva South Africa nojo yite Zimbabwe osobola okuyita paka gundi Egypt yakubawo wonna maapu ya Suez Canal nekulaga Misiri yawona Suez Canal Nile weyingirira mu Mediterranean so mutulage ku bifaananyi nti ddala ya Uganda yakubye kino era kitugasa kiti nti naye ebuzeemu wano babifuna empoma wali tetunatereezaayo ate kakati bwe bubbi lwaki twagiwanikayo mwalirizo giteekayo nesooka tutereze empoma onesooka tusindikayo ki satellite so okutwalizaamu ogenda okumaliriza nti bino byonna byali badde satellite eno yali badde kuba yasobola okugenda n'etuuka otadde omuntu ku mpewo ya TV control room otugamba haswikinga sikalina habeeredde muntu naye ng'oyiyiza n'oyemployinga n'abakozi abagenda okubeera wali naye ng'akaswikinga tokalina abo baba babbi bubbi so singa gavumenti eno ebadde n'ebwira okuza eggwanga abantu bangi abaali badde mu pulojekiti eyo baalisoose kukwatibwa ebiddako byali succeedinze kuba kyo tetujja kubagana tuzeetaaga satellite yewe tugo otherwise amanga gajja tuyitako naye tugenda kubbibwa wano ekitagambika mu linnya lya satellite tugenda kuteera wano bannaye abadde naffe olwakulwaleero buddewo obutwala kantindiggwa oze tujja kuba nga tugyongerako olunaku kasaba tugambye tuno bagenda kukola endala satellite naye kijja kuba kibi nnyo bane sente nyingi ezigenda omanyiku ekiyitibwa biliyoni esente ezo singa batandise kuziteeka buteesi kati nti mu masomero enjawulo yali badde nnene naye zonna zigenze ku kantu omuntu kamaze tekakoze mumaze mukasudde kibi nnyo kati n'endala enejja tewali sure tinegenda kutugasa ati tugenda kuleeta kyekimu tugenda ku improvinga bagambye kino bagenda kuleetako eno gye baagala ng'ejja kukolako ku communication okuyamba ku internet naye wano bagenda okubbirawo ejja kumaliriza era ate kikwewunyisa okumanya bafunyi ekya internet baali badde ku nti kuba lwaki bavuganyisibwa SpaceX ne Elon Musk ayagala kukola ndagaano na Tanzania ateke satellite nga ya East Africa nga ye esobola okuleeta internet owama kati akaba omuteekayo kaki ku internet munavuganya ng'olina provider akuleeta agenda okuleeta Tanzania temujja kuvuganya so ekyo twali badde tetukigendamu ne tuteekayo ate birala bituyamba oba ku advancinga mu technology naye bya internet temujja kubisobola era eya Uganda tejja kusobola kukola nga nawana emirongooti n'ebirala byonna obeera wano omulongooti nga weeguli internet kakati akagenda tuyamba kate ku bya Uganda wano tebajja kisobola emboozi za Kasozi ziyinza kubanga ziggwayo tugenda kubanga tukweyungako ate amukiripu endala ebale kubanga watulaba genda maaso n'okusubscribinga sharinga commentinga likinga berenga ate engeri gyoyinza okubanga tugattako mu ngeri emu na comments bateekeko nabo batubuulire ki kye baali suggestinza ku bintu ngeri yes okay yembeera nga bwetamaze disane kyesombadde ne philosophy ya Kasozi Samuel yembeera nga bwetamuna kuwairo awe bale kubanga otambula naffe